Omwagalwa nsanyuse nate okusinkana naawe okuyita mu mayengo g'empewo. Twebaza Katonda atukuumye, twebaza Katonda atulabiridde, twebaza Katonda atuwadde ekisa. Ne tutuuka nate mu kiseera kino ekirala nga tugenda mu maaso ne ka meeting yaffe okuyita ku mayengo g'empewo ku mikutu mugatabantu, Prime Radio, Amazing Media, ne Vento n'awalala kusinza wonna wonna otufunira. Twebaza Katonda kubanga akyakuwadde ekisa. Tumwebaza kubanga okyali mulamu. Tumwebaza kubanga ofunye obusobozi obutufisaawo eddakiika zino 40 twogere ne Katonda ffe ate Katonda ayongere okwogera naffe. Saba Katonda atuwe ekisa, saba Katonda ayongere tutabira. Katusabe. Taata mulungi, Katonda ffe ataggwaawo, naye tutukomawo gy'oli, gwe nannyini byonna, gwe ayinza byonna, gwe atubeezaawo, atukuuma era atulabirira. Nga bw'otukuumye okutuusa nte ekiseera kino nga tukomyewo, jangu nate oyogere naffe. Koma ku mimwa gyange, koma ku magezi gange, koma ku birowoozo byange. Bwe naaba nga ngaba n'ekigambo kyo n'omuddu wo n'omuzaana oyo naawuliriza, Omwoyo Omutukuvu katulungamye ffembi tusobole okutegeera ekyoyagala tutegeere mu kiseera kino, olw'okunyweza obulamu bwaffe obw'omwoyo obwawo n'ebyenfuna mu maka gaffe nga tweteekateeka olw'okuddako mu Ogwokubiri. Era munaffe tukwegayiridde mu Kristo Yesu Mukama waffe. Twalabye muganda wange naye mwannyinaze kampeyini yaffe omwaka guno eriko omutwe nti nja kugenda nga nyweza eby'omwoyo n'ebyenfuna mu maka. Era olunyi lwaffe lukyali Yokaana ebbaluwa eyokusatu essuula olunyi olwokubiri. Bwaga nti omwagalwa nsaba obeere bulungi mu byonna. Nakosezza enkyusa eteri ya kisosonkole n'ennongoseemu ya Bible Society egezaako okulinaanaganya ebigambo nga bwe byafaanana mu lulimi mwe byawandiikibwa. Mu Bayibuli yange gye nasomye yagambye nti omwagalwa nsaba obeere bulungi mu byonna era obeere mulamu mu mubiri nga bw'oli mu mwoyo. Y'Oluzungu yakoze ebigambo, Beloved, I pray that you may prosper in all things and may be in health just as your soul prospers. Yokaana awandiika ng'awandiikira Gaayo. Bw'aba muwandiikiraga nti nze omukadde mpandiikira Gaayo omwagalwa gwe njagala mu mazima. Twalabye Gaayo yaani? Gaayo nga mukkiriza, omu ku bantu abatono ennyo Pawulo omubuulizi w'enjiri be yabatiza ye mwene. Abantu yabatiza yabalira ku ngalo. Newankubadde yabuulira enjiri mu bitundu bingi bingi, naye abantu bebatiza ye kennyini baali batono. Omu ku bo ye Gaayo. Ne Gaayo ono twamulabye nga mu maka ge ate Pawulo mwasinziira okukola omulimu gwa Katonda. Yawaayo amaka ge gabeere ekifo enjiri mwebuulirwa, gabeere ekifo ekkanisa mwetuula, kubanga Bayibuli yatulaze nti Pawulo n'abakkiriza baali basuzibwa Gaayo. Barumi 16:23 yatulaze. Gaayo Yokaana ono gwawandiikira agamba awandiikira omwagalwa Gaayo. Bwamugamba nti omwagalwa bw'abigambo bino bigamba adressinga Gaayo ng'omuntu. Kye nagambye muganda wange naye mwannyinaze nti mubaka buno bwange ng'omuntu, bubwo ng'omuntu, si bwa kkanisa, si bwa baaluganda abako n'ab'emikwano, ne bubwo gwe afunye omukisa n'obuwuliriza. Wuliriza, saba Katonda akujjuza omwoyo, anzijuza omwoyo, mbutegeere nga nze bugate toffaali mu kuzimbibwa kwange okw'omwoyo, nga tunaazimba okunyweza eby'omwoyo mu maka n'ebyenfuna. Tutandika n'omuntu ssekinnoomu. Bw'oba taata, tandika naawe taata.
Naawe maama lwana okubeeranga onywezebwa mu bulamu bwo obw'omwoyo. Gw'omwana ali mu maka noonya, saba Katonda akusaasire, saba Katonda akuyambe onywezebwe mu bulamu bwo obw'omwoyo. Gw'omukkiriza wenna naawe atali mukkiriza, atali mu Adventist, naye ng'oli gy'oli nga wettanira eby'eggulu, wettanira okubeera n'enkolagana ne Katonda, noonya okunywezebwa kw'obulamu bwo obw'omwoyo nga ggwe. Singa kanisa ffe ng'ekkanisa yaffe, ffe kanisa yaffe tugamba nedda. Obubaka buno Pawulo Yokaana awaandikira Gaayo ng'omuntu, bwe twagala otunywezebwe mu kunywezebwa nga tutuukiriza obulamu bwaffe, tunywezebwe ng'abantu sekinoomu. Amuwanikidde nga ye, naye agambye nti nsaba onywezebwe, nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna. Twebaza Katonda bye twalabye eggulo, Gaayo yali bulungi mu bintu ebirabika ebisinga obungi. Yayinza okubanga ebyenfuna yali bulungi kubanga omwandisi yatulaze nti yasobola okugabana ne byalina n'abalala. Yayanirizanga abagenyi mu maka ge. Teyaniriza Pawulo yekka, naye yaniriza n'ekkanisa yonna. Omuntu asobola okulabira ekkanisa ennamba ng'agisuza nkuba kafaananyi, yaginoonyeza emmere, yaginoonyeza amazzi ge banaaba, sabbuuni, baba banywa sukaali ne sukaali, baba akulya ku nva ezikyuseeko yalina ozinoonya. Teyali muntu mutende. Mu byenfuna yali bulungi. Ne bw'osoma omuwandiisi w'Olunyi yalukyusizza bulungi n'agamba nti ne mu mubiri. Yagambye nti omwagalwa, nsaba Katonda obeere bulungi mu byonna, era obeere mulamu mu mubiri nga bw'oli mu mwoyo. Bw'ayogera ekigambo ekyo nfuna okukemebwa okulowooza nti kisoboka okuba nga ow'oluganda Gaayo newankubadde ebyenfuna byali bulungi, newankubadde ebirala yali bulungi, obulamu bwe obw'omwoyo bwali bulungi, naye obulamu bw'omubiri bulabika bwaliko ekizibu. Yokaana kyavudde agamba nti njagala, nsaba Katonda. Wano waliwo ebyokuyiga kyetugeteeko okuyiga kyenjagala tusookereko, nti nga tufunye enkenyera yonna mu bulamu bwaffe, nga tulina ebitatambula bulungi mu bulamu bwange, ng'olina embeera yonna etetambula bulungi, embeera etekusanyusa, embeera ekumalako emirembe, waliwo ebintu bijja mu bulamu ne bimumalako emirembe. Ne weeraliikirira, n'otya, n'oggwamu amaanyi, n'abamu baggwamu essuubi. Eddagala ly'ebizibu byo, eddagala ly'ekizibu kyange si kirala wabula Katonda. Yokaana agambye nti omwagala wansaba Katonda. Katonda yayinza okuddamu. Katonda omukulu ow'omu ggulu eyatonda eggulu n'ensi ye yekka asobola okukyusa embeera ebadde embi n'ebeera nnungi. Lwaki? Kubanga y'oyo eyatonda omuntu nga n'ensi yonna negitonda ng'agiggya mu bitaaliwo, kubanga yali njereere nga yeetabudde olw'ekigambo kye, n'ebeerawo n'ereeta bye yaleeta. N'ereeta ebimera, n'ateeka ennyanja, n'ateekawo olukalu, n'ateekawo ebibira, n'ateekamu ensolo, n'ateekamu byonna. Oyo asobola ebyo, yasobola okukyusa embeera y'obulamu bwo ebitagenda bulungi. Abantu bangi mu lugendo luno olw'okunyweza obulamu obw'omwoyo, obulamu bwaffe obw'omwoyo bugolongotanye, obulamu bwaffe obw'omwoyo tebutambudde bulungi, obulamu bwaffe obw'omwoyo buddiridde, obulamu bwaffe obw'omwoyo buseesetuse. Lwa nsonga ki? Nti waliwo ebitagenda bulungi, waliwo tulabanga ebitatambudde nga bwe tubirowooza, nga bwe tubyagala. Yokaana mu lunyiri luno mu lugendo lwaffe olw'okunyweza eby'omwoyo alaga nti nga waliwo ebitatambula bulungi, ekyokuddamu kiri kimu, kiri Mukama Katonda eyatutonda. Bw'ofuna okusomozebwa, bw'ofuna okutiisibwa, bw'ofuna okweraliikirizibwa, bizinesi zigaanye, oddukira wa?
naye olwokuba twagala okutunda gaayo ne aspect y'obulamu bwo bulabika nga tebwali bulungi, njagala tudde ku bulamu obw'omubiri. Kyangu nnyo omuntu okukusabira nga mukwano gwo, kyangu nnyo okugamba nti nkusabira, naye kitwala omuntu akwagala ennyo okuyingira okulaba okusabira ekyo kyotomugambye nti sabira. Yokaana sisuubira nti yali awandiikiddwa ebbaluwa etegeeza Gaayo bw'atali bulungi, kuba Gaayo twamulabye obulamu bwe ng'alabika byakola byonna abikola musanyufu newankubadde alina ekizibu. Tumigako ekigambo kimu kansooke nnyonyeza ekyo nti newankubadde yalina ebisoomooza mu mubiri gwe yasigala akola omulimu gwa Katonda. Abantu bangi bwe tusisinkanye ebisoomooza Katonda tumuvaako. Omwami omu anyumizibwa yalina abaana, yazaala abaana 6 n'abaweerera n'abamalirako ensimbi ze ne basoma mu masomero ga wano, ne bamala ne bagenda basindika e Bulaaya ne basoma ne bayitimuka, famire n'ebeera y'amaanyi nnyo. Ekiseera kyatuuka nga buli omu alabika nga ateredde, ate ne batandika okufa omu ku omu, omu ku omu. Ne bamuleeteranga bamukwira ssimu bamuweereza obubaka, gundi yafudde, omulambo tuguleeta. Ne baleeta omulambo bagujje Bulaaya, ne baleeta ne bakola enteekateeka z'okuziika. Oluusi ne baleetako n'abaana, n'omulala n'afa bw'atyo, n'omulala n'afa bw'atyo, okutuusa lwe yasigazaawo omu 5 nga balidde mu ttaka. Kyava akola statement n'agamba nze ebya Katonda mbivuddeko, kubanga nazaala abaana bonna mbatadde mu ttaka, kati sikyalina nkolagana naye kubanga ebizibu byali bimutuukiridde. Abalala tulwadde bulwadde n'otambula abantu basse mukanda wange naye mwannyinaze, waliwo abantu abalwala batonalwala, weebaze Katonda. Waliwo omuntu alwala obulwadde ne bugaana okuwona, teri kinyiiza nga kulwala bulwadde ne bakutwala mu ddwaliro, n'ova wano ne bagamba obulwadde tebabulaba, n'ogenda mu ddala ne bagamba obulwadde tebabulaba, ne bakusindika emulago obulwadde tebabulaba, n'ogenda ensambya obulwadde tebabulaba, n'ogenda e Lubaga obulwadde tebabulaba, n'ogenda ekibuli obulwadde tebabulaba. Kiruma naye ng'osaasaanyiza nsimbi, ate ggwe mu mubiri owulira oli bubi. Abanguwa ne baga nti obulwadde Buganda, oba Buganda bufaanana butya nange simanyi, naye baga nti obulwadde buki Buganda. N'olowooza osabye, abasumba bakusabidde, Abaluganda bakusabidde, ekkanisa ekusabidde, naawe osabye, oluusi abamu n'okusiiba n'osiiba, naye obulwadde tebukola butya, tebugenda. Abamu ne bagwamu amaanyi ne balekeraawo okuweereza Katonda. Abasinga tuweddemu amaanyi olw'ebyo tulowooza bwe tusabye Katonda okutuwa bye twagala okutuwa ne bitatuukirira. Oli eyo emyaka gigenze, osabye ofuna omusajja abuze, bw'alabeka nga alabise bw'ajja n'atandika n'akusuubiza byange bitambula ne bifa n'abula in thin air. Muvubuka omu yansisinkana gye nali mpeerereza, n'ambuuza ekibuuzo ekyali ekikambwe, n'agamba naye nze nabaaki, Katonda namukola ki? Kunzi tolina kyomukola kiki? N'agamba bw'ati, natandika bizinesi y'okunoonya omukazi nga ndi ku University Makerere, naye ndaba omwana muwala omulungi ne ntandika okumwogereza n'omuteekateeka okumuwasa. Bwe namala nali nakusoma nga nkola nga n'obusente bwange, olwali okumala okusoma lwatikkirwa nali njagala muwase, ng'amaze okuteekateeka byonna
nawulira birango nga yayanjudde. Nze nteekateeka maze okukola pulaani zonna n'ayanjula. Mwe abasumba ne muŋŋumya ne muŋŋamba we tabadde wange, ne nzikiriza ne nzirayo ku drawing board ne nnoonya omulala. Bwe munoonya ne mufuna ne mwogereza ne tutandika okutambula. Bibanga ebitereera bwe biti nga olabika gyendaga ndabayo bwakeera bukezi ku makya. Yankubira essimu ali ku kisaawe ng'agenda kulinnya nnyo yagenda. Ne ŋŋoma ne nsirika ne muŋŋamba nti ebadde wange naye. Naye kati kankole ekirala ne ntandika ku kato wa senior 2. Family teyali nnungi bulungi, terina byanfuna, ne nnyambako ne musomesa ova mu senior 2 ne nninda emyaka egyo gyonna. Bwe yamaze okusoma nga ndaba bwe ndi nga mutaddemu ensimbi zange ku graduation party nabaddeko, nataddemu ssente. Kweyanjudde omusajja gwagenda n'amulaga bazadde be. Naye mwogerako bingi nnyo, tiyanyezeeko yadde ekigambo nekimuza abadde asasula fees. Nayogedde ku mwana mulenzi mukubanga aba mbeereddewo nnyo mu research, ambeereddewo nnyo mu coursework, ambeereddewo nnyo mu birala. Era n'agamba bazadde be, era bazadde njagala bategeeza ono yagenda okubeera omwami wange nga wendi nenfa. Nekirabo nadde nkiguze nakirese mu ntebe nensimbula nenvaayo. Musumba nze nazza gwaki ndi mubi nnyo, mpunya nangamba Katonda nfudde nga bimusobedde. Na Katonda abanga bw'atyo bwankoze, nange bizinensi yange naye bikomyawo kubanga nsabye nguminkiriza emyaka 8 nga ninda omwana muwala ono, ntaddemu ssente zange, ntaddemu obulamu bwange, ntaddemu byonna, teri kirungi esimukoledde. Tuggwamu amaanyi omwagalwa olw'ebyo tulowooza biteddemu amaanyi gaffe n'obulamu bwaffe ne twagala okuva Katonda. Katonda bintu ate bitatambulanga bitatubirowooza, tuggwamu amaanyi ne kano twagala omuvaako. Naye Bayibuli egambye omusajja ono ayogerwako nti ebyobulamu bwe newankubadde yakola emirimu mingi gye Bayibuli gyayogeddeko emirimu emirungi, n'agikola n'obwesigwa, yalina ekizibu nti obulamu bwe obw'omubiri tebwali bulungi. Mukama waffe yeebazibwe nti newankubadde obulamu bw'omubiri tebwali bulungi, Gaayo teyalekayo okuweereza Katonda. Ebimwogerwako bw'onoosoma ebbaluwa eno ey'okusatu ojja kubiraba. Amwogerwako bingi, bimwogerwako birungi. Yayanirizanga abagenyi, yagabiranga abaavu bye batalina, yayambanga abalala. Bayibuli yatulaze nti yasuzanga Pawulo n'ekkanisa n'abaliisa n'abanywesa, naye ng'omubiri mulwadde. Omubiri bwe guba mulwadde tekitegeeza nti Katonda tumuveeko. Bw'obeera n'enkenyera mu kitundu ekimu eky'obulamu obwo tekitegeeza tuveeko. Sigala ng'oweereza Katonda. Gaayo atuyigiriza ekigambo kimu ti newankubadde waliwo ebitagenda bulungi mu bulamu, Mukama asigala Mukama agwana okusinzibwa n'okutenderezebwa. Mulimu gwe gwaggwaawo mukwano gwange, bizinesi yagolongotana, maka ge galabika nga gasebengeera gafa, Mukama asigala agwana okusinzibwa. Mukama asigala agwana okwebwa ekitiibwa. Mukama asigala agwana okutenderezebwa. Mukama asigala agwana okunoonyezebwa. Noonya kunyweza nkolaganayo ey'omwoyo, zimba obulamu bwo obw'omwoyo kubanga obwo businga obukulu. Ebira byonna bye tukola tugenda bireka wano, biggwawo, bibula, bifa, bizikirira. Gye bali bangi ababadde ne bizinesi ezinga zitambula naye ne zifa ne ziggwawo ng'ate weebali balaba. Naye ne baba nga ziweddewo, Mukama asigala agwana okusinzibwa. Kye tuyiga ku Gaayo ono, Bayibuli emwogerako.
bamugambye nti temwagalwa olunyolo 11 Yokaana bw'awandiikira Gaaya yamugamba nti omwagalwa togobereranga kibi wabula ekirungi. Akola obulungi ye Katonda, akola obubi nga talabanga Katonda. Amukuutira nti tagoberera kibi. Mukwano gwange, newankubadde oli ebinyiga mu bulamu bwo, newankubadde oli n'ebisoomooza, newankubadde oli butatambula bulungi, bizinensi zigaanyi, ogezezzaako, weewoze ssente n'ozongeramu, neewola ssente n'oyongeramu, neewola ssente n'oyongeramu, ne buli zoyongeramu ze zifa, zoyongeramu ze zibula. Obulwadde ogenze mu ddwaliro, ova mu lino ogenda mu ddala, osaasaanyiza buli 10 ky'olina, Katonda asigala kyekyokuddamu. Togoberera bubi, sigala ng'onyweza Katonda. Mu lutalo luno olw'okunyweza obulamu obw'omwoyo, si nsonga mbeera ki ekwetoolodde, si nsonga bizibu ki by'oyitamu, kusomoza ki kw'oyitamu. Nyweza obulamu bwo obw'omwoyo kubanga obugenda okugasa. Katonda ffe bw'anaakomyawo obwakabaka bwe mu bulamu bwo obw'omwoyo, agenda kukuzza mu bwakabaka obutaggwaawo. Omwana Yokaana agamba nti neegomba nsaba Katonda, neegayirira Katonda, omwagalwa nsaba Katonda obeerenga bulungi mu bulamu bwo obw'omubiri ng'obulamu bwo obw'omwoyo bwe buli obulungi. Ayagala omubiri gwe gubeere bulungi awone endwadde, naye asaba ani? Asaba Katonda. Katonda yatereeza omubiri, Katonda yatereeza obulamu, Katonda yatereeza ebiso bye. Nsala omperekereko mukwano gwange naye mwannyinaze, omubiri nga gutabuse, lwaki Katonda agwana okusigala ng'asinzibwa? Ekitabo kiyita kya Yobu. Yobu omumanyi, bw'obanga oli muyizi wa Bayibuli ng'era otwala omutawaana okugiyiga, ebyamubaako obimanyi. Naye Bayibuli gye nsoma mu nnyolusoka egamba bweti, ebyaba ku Yobu tumuyigireko. Alina ekifaananyi kyajjayo ekya Gaaya ono. Agamba mu ssuula esooka nti era waaliwo omusajja mu nsi Wuuzi erinnya lye Yobu. Omusajja oyo yatuukirira era nga w'amazima, ng'atya Katonda era nga yeewala obubi. N'azaalirwa abaana ab'obulenzi 7 n'ab'obuwala 3, era ebintu ebyali endiga 7 n'eŋŋamira 3,000 n'emigongo gy'ente 15,000 n'endogoyi enkazi 15,000 n'abaddu bangi nnyo nnyini ddala. Omusajja oyo n'aba mukulu okusinga abaana bonna ab'ebuvanjuba. Yobu yalina ebintu bingi, naye bw'osoma ebyafaayo bye, Bayibuli eraga nti yatuuka ekiseera newankubadde yali yatuukirira. Omuntu atuukirira ekitegeeza taliiko kyakunenyezebwa mu bulamu bwe, mu nkolagana ye ne Katonda teyaliiko kyakunenyezebwa. Mu ngeri gy'akolamu bizinensi ye n'abantu abalala yali nnungi nnyo. Tugitegeera mu ssuula eya 31 mu kitabo kya Yobu wagambira ebigambo bino. Yobu essuula ya 31 agamba nti nalagaana endagaano n'amaaso gange, kale nandiyinza nti okutunula omuwala. Yalagaana endagaano, mu kutuukira kwe yali amaaso ge agafuga, tatunuulira muntu n'amwegomba. Kuba Bayibuli egamba nti bw'otunula omuwala okumwegomba omaze okumwendako, ekyo yakyewala. N'agamba olwokutaano, oba nali ntambudde n'obutaliimu, oba n'ekigere kyange kyanguye okukusakusa, nti yagaana yeewalanga ebitaliimu nsa byonna, ebitali bya bwa Katonda yabyewalanga. Agamba ekigere kye tekyakuusakuusaako n'omulundi n'ogumu. Kyava agamba olw'omukaga nti mbu emizaani eyenkanankana Katonda kwali amanyi obutayonoona bwange. Yali alina obusobozi n'okubira mu maaso ga Katonda, n'amugamba nti ondabye wendi, ekitundu kyange nkizannye, ndi mwesigwa. Obwesigwa bwe yali abumanyi n'obwekakasa ng'abwekakasa. Agamba olw'e 10 tugende mangu,
olw'ekkumi oba nali nnyoomye ensonga y'omuddu wange oba omuzaana wange bwe bampawaabira nti mu nkolagana ye n'abakozi be yalina abakozi bangi ddala naye n'abakozi ng'abayisanga baana yabaagala n'okwagala okutenkanika yakola obutuukirivu bwonna. Agamba olw'ekkumi oba nali nnyimye abaavu kye beegomba oba nali mazizzaawo amaaso ga namwandu nga galaba oba nali ndidde akamere kange nzekka kiki ti n'emmere yagiryanga ng'agabana n'abantu abalala. Bw'onoosoma essuula eya 3 mujja kulaba nti yayambanga abantu yayambazanga buli yeetaaga okwambaza abali obwerere yabambazanga abali mu enjala yabaliisanga nga Matayo bw'agamba nti nali bwerere mu nnyambaza nali muvuba ne mundaba banodde ne munambula. Ebyo byonna Yobu yabikola naye Bayibuli egamba mu ssuula eno esooka ey'ekitabo kya Yobu nti lwali olunaku lumu ng'amaze okukola ebyo byonna ng'enkolagana ye ne Katonda aginywezezza ebintu bye byonna ne bigenda. Abaana ne bafa, endiga ne bazitta, endogoyi ne bazitwala, eŋŋamira ne bazibba, omuliro ne gwokya amagana, ebintu byonna ne biggwaawo. Bayibuli yange egamba nti bwe byamala ebyo byonna okubaawo Lunyolwa 20 lugamba essuula emu nti awo Yobu n'agolokoka n'ayiza omunagiro gwe n'amuwa omutwe gwe n'avuunama ku ttaka n'asinza. Yasigala asinza Katonda newankubadde ebyandibikoze amakulu mu bulamu bwe ffe tulowooza ng'ebikulu byonna byali biweddewo. Yobu mugeraageranya ne Gaayo byakola nti abantu abanywezebbwa mu bulamu bwabwe obw'omwoyo newankubadde byonna nga bitabuse newankubadde byonna nga bigenze basigala banywezinza Katonda. Emu ku nsonga lwaki kamiti y'omwaka guno etutunuuliza okunywezebwa mu bulamu bwaffe obw'omwoyo tetumanyi bwe tugende bwanaafaanana newankubadde bwe tuli si walungi. Naye Katonda waffe okunywezebwa ku mwoyo kujja tuyamba okusigala nga tuli banywevu no matter what we go through. Ebudde buyinza okuddugala, ensi eyinza okudibirira, omubiri guyinza okugaana, obulwadde bukuluma okuva ku bwezinge bw'omutwe okutuuka mu ntobo y'ebigere, buli wamu wakuluma, eddagala n'olimira. Waliwo abamu ku ffe nga tumira eddagala ku makya mu ttuntu n'akawungeezi baateekaawo kikebe. Nina mwana wange muyita mwana wange lwa nsonga mwana owa senga wa tata wange ambita kojja naye namusanga ng'eddaga baliteekaawo baliteeka mu feezi olwo n'akadaaka kuba okumujjukiza nti essaawa y'eddagala etuuse. Ne balireeta ne basomba kapaketi kamu ku kamu ne bateekaawo olubatu lwamira. Obulamu obusi bwangu omwagalwa, obulamu obutambula ku ddagala ku nkya mu ttuntu n'akawungeezi. Nina abalaba endabyeko nga n'okulya alina kumala kwekuba mpiso adduka mangu n'agifuna atambula naye mu mmotoka atambula naye buli walaga era n'okufuna akafo wagyefumitira alyoka asobola okubaako kyalya. Newankubadde obulamu bukaluba okutuuka awo Mukama agwana okusinzibwa. Ekimu ku nsonga lwaki twetaaga okunyweza obulamu bwaffe obw'omwoyo nti newankubadde ensi eyinza otuddugalira, newankubadde obulamu buyinza okutabuka, newankubadde ebyobulamu biyinza obutatambula bulungi. Gaayo yalina obuzibu mu mubiri gwe naye yasigala asinza Katonda, yasigala agulumiza Katonda, yasigala akola ekyo Katonda kyamusuubiramu. Ekimu ku nsonga lwaki twetaaga okunyweza obulamu bwaffe obw'omwoyo nti ebintu biyinza okutuddugalira, amaka gayinza okutabuka, abaana bayinza okwonooneka, ebyenfuna biyinza okutabuka, ebyebulamu omubiri gwennyini guyinza okukyankalana, n'obeera ne sukaali, n'obeera ne pressure, n'obeera ne ulcers, ate n'ensigo ne zijja. Tova ku Mukama. Lwaki weetaaga okunyweza?
obulamu bwo obw'omwoyo. Lwaki neetaaga okunywezebwa mu bulamu bwange obw'omwoyo? Nti ebizibu kitundu ku bulamu. Mbadde Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba nti mu nsi mulina ennaku. Omuwandiisi omulala n'akivuunala nti mu nsi mujja kubonaabona nnyo. Ebibonyaabonya obulamu bijja kubeerawo muganda wawe naye mwannyinaze. Naye nga bizze okunywezebwa kugenda kuyamba weesiba n'onywera, bwenywerera kwenyereza ku Mukama nti kukuyamba nti kibuyaga ne bwakunta atya ojja kusigala ng'okyayimiridde. Emu ku nsonga nali mbuuza lwaki bwe tufiirwa batusiba mafuvu n'ebirala. Bakwatanga kibugo ne basiba mu lubuto onywere. Bakusiba kunywera nti ekiyinza okujja kyonna embeera muyaga nga okuyitamu, amaziga agakuyitamu, ebintu ebitambula bulungi, wootidde, entiisa y'okuviirwako omwagalwa ekukubye. Bwesiba n'onywera osigala oyimiridde era embeera ogiyitamu. Mu kunywezebwa mu by'omwoyo tetunywezebwa na kintu kirala kyonna, tunywezebwa na Mukama waffe Yesu Kristo. Eno y'ensonga lwaki omuwandiisi w'olunyiriri yagambye nti omwagalwa nsaba obeerenga bulungi mu byonna. Nsaba Katonda obeere bulungi. Yokaana asaba Katonda amanyi nti mukwano gwe, amanyi nti omwagalwa ono gw'ayise omwagalwa tebiyinza okuba tebimugendera bulungi, alina ekizibu ky'omubiri, omubiri mulwadde, omubiri si mulamu, omubiri gunyigirizibwa. Bassebo ne bannyabo, mukwano gwange gwe omwagalwa ampuliriza naawe andaba, buli omubiri gubeera nga gukosebbwa n'ebirala tebitambula. Ebirowoozo bitaataaganyizibwa, ebirowoozo binyigirizibwa, omubiri nga gukolebbwako. Kyovala ebintu bino bisatu bigenda wamu. Eby'omwoyo, ebyenfuna n'ebyobulamu bitambulira wamu. Buli kimu kyetaaga kinnaakyo. Naye nga tutambula, Yokaana atuwa ekyokuddamu lunyiri luno nti bwe biba nga waliwo ekitatambudde bulungi, eddagala si genda ku ndagu, eddagala si kunoonya bantu ba bulijjo, eddagala alirina ali omu ye Mukama Katonda. Si nsonga obonaabonedde myaka emeka mu mbeera ekutawaanye kusumbuwa. Agambye nti nsaba Katonda, Katonda yakusobozesa, Katonda yajja okunsobozesa okubeera obulungi mu byonna. Ekikutawanya byanfuna byebiganye kulemeseza okunyweza obulamu bwo obw'omwoyo n'otagala n'obulwa obudde obusinza, n'obulwa obudde obuyiga ekigambo kya Katonda, n'obulwa obudde obuyiga Bayibuli, n'obulwa obudde obugenda mu kusinza n'okuŋŋaana okwa bulijjo. Bulwadde bwe bukusumbuwa, bwe mumaze emirembe owulira n'agasaba tokyagalina, oba mangi ga mwoyo ge gakugwamu, alina eddagala ali omu. Yokaana agamba nti nsaba Katonda obeerenga bulungi. Oyagala okubeera obulungi, kyemmanyi wansi w'enjuba wano teri atayagala kubeera bulungi. Naye ggwe ndaba naawe awuliriza gy'oli yonna ng'oyagala okubeera obulungi, olina kusaba Katonda yalina ekyokuddamu. Embeera eyo ekunyiga, nyinza obutagituukako, nyinza obutagikoonako. Bufumbo bwe buganyi, maka ge gaganyi, wafuna omusajja ne tukyamutegeera, wafuna omukazi ebyo si byakyaliko. Tera okunyumiza abantu, mukyalo ono yanzikiriza okunyuma ebimukwatako. Yafumbirwa n'abeera mu bufumbo, n'amala emyaka 14, n'azaalayo abaana 6. Baabeerayo n'atuuka ekiseera n'awulira nga obufumbo bumutamye, n'agenda mu basumba ayagala bivaamu. Basumba obukugu bwabwe bulina mu kuwumbawumba, kuba ekyo Katonda kyasinga okwagala. Ne boogera naye bamumbe paka yawulira nga ayabika olw'ekyo kyali ayitamu, kubanga bye yali ayitamu ababweru bye talaba.
n'agamba nti kamba tegeeze mmwe nze ekisajja ekyo sikyagala. Olina omuntu gw'otakyayagala mu bulamu bwo nga wamukkuta mulowoozaako yagala nakwegoga, embeera weekutuusizaawo. Saba Katonda, saba Katonda. Again, nsaba Katonda obeere bulungi mu byonna. Oyagala okubeera obulungi mu byenfuna, mu by'omwoyo, mu by'okusoma, mu bya bizinesi, mu bya buli kyokola kyonna, omukisa gw'okubeera obulungi, okusobya embeera eyinza okusobozesa obulungi eri mu Katonda, kubanga yayinza byonna. Yatamma mbadde yagamba nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjire mugulirwawo. Ng'osobeddwa, ng'otabuddwa, ensinga ekunyize, wagenda ebweru, oli ku kyeyo naye ekyeyo kikukaayidde, tebitambula bulungi, bwasuubiza si byofunye. Oli bweru, Mukama wadde akuwadde ekisa, obadde okola, sente n'ozifuna, n'oziweereza, ne bw'oziweereza bazikuba bukubi ku mimwa, n'owulira ensinga ekutamye, teweetuga. Saba Katonda. Yokaana bw'atunulira embeera ey'omubiri, obulamu omw'omubiri obutali bulungi, asaba Katonda. Olwo yali amanyi nti Gaayo biri byali birungi byonna, naye obulamu obw'omubiri agamba kyera obeere mulamu mubiri. Asaba Katonda. Mukwano gwange omwagalwa, oyagala okubeera omulamu mubiri, oyagala okubeera obulungi mu byonna, ebyenfuna birenga bitambula, ozimbe ennyumba, owone emizigo, owase omukazi, ofune omusajja, muzaale abaana, okole buli kyokola kyonna, saba Katonda. Newankubadde Gaayo yali mulungi mu bulamu obw'omwoyo, naye yalina ekizibu, ekitundu ekimu kyali tekitambula eky'omubiri gwe, kyava munne amusabira Katonda. Wano tuyigayo ekisema nga tumaliriza nti n'ate n'okusabira baganda ffe nakyo kikulu. Waliwo owooluganda gw'omanyi addiridde mu mbeera emu, alina ekitundu ky'obulamu ekitatambula bulungi, musabire. Emu tugenda okufuna n'okuganyulwa mu kunywezebwa mu bulamu bwaffe obw'omwoyo, nti abazze enywezebwa mu mwoyo ate batonga abalala mu mikono gya Katonda. Pawulo teyalekangayo okusabira bakkiriza, Gaayo teyalekangayo okusabira balala. Bwe basabira naye afuna amusabira ye Mukama. Mukwano gwe Yokaana n'amuteeka mu mikono gya Katonda. Mu kamitingi eno nga tunywezebwa mu bulamu bwaffe obw'omwoyo, ate tugwana okufa ku balala. Tusabire bakyala baffe, tusabire abaami baffe, tusabire abaana baffe, tusabire abooluganda lwaffe, tusabire okubeera obulungi kw'abooluganda mu kkanisa. Oba wayitamu towigamba nti bye byange byatereera bala sifaayo. Nedda, n'abalala baffeeko. Mukama atuwe omukisa, Mukama atulabirire, Mukama atuyambe okuyita mu kamitingi eno, tuze bujja obulamu bwaffe obw'omwoyo, tufe ku biramu bw'abalala babeere bulungi. Gaayo Yokaana amusabira abeere mulamu mu mubiri nga obulamu obw'omwoyo beera bulungi. Okusaba kwange kwe kuno nti Mukama Katonda omuyinza byonna anyambe nawe akuyambe, tumusabe ng'entakera byonna ebiyinza okuleetera obulamu bwaffe okuseeseetuka, okuddirira, okulagaya, ebiridde obulamu bwaffe okulagaya, abimalewo, atunyweze. Bw'anaatunyweza, bwe nnaanywezebwa amaka gange gajja kunywezebwa, bwe nnaanywezebwa amaka bwe ganaanywezebwa abaana bange bajja kunywezebwa, bwe amaka bwe ganaanywezebwa ebirala bijja kutambula, balinawana bange bajja kunywezebwa, bwe amaka banange banaanywezebwa ekkanisa ya Katonda ejja kunywezebwa, ekkanisa ya Katonda bweneenywezebwa ensi yaffe ejja kunywezebwa. Osobole okuyita mu muyaga gwe tugendamu. Teweerabira omwe bunnabbi yagamba nti alabanga mu nnaku ez'enkomerero buli yinki ya ttaka omulabe Sitaani ataddewo omutego, nga tagenda kutega byannyanja, tagenda kutega nkofu, tagenda kutega mpeewo, atega abo abeeyita Abakristaayo. Obuwanguzi buno obuwanguzi bwange okusobola okuvuunuka omulabe Sitaani byonna byateekateeka ku lulwo ne ku lwange, buli mu kwekwasa Mukama Katonda. Mukama atuwa ekisa.
kuba Yesu Kristo mukama waffe. Katusabe. Mukwano gwaffe Yesu kabaka ow'ekisa, mukisa munene gwe tulina okubeera naawe okubeera Katonda, ate ng'oli Katonda afaayo ku lw'obulungi bwaffe. Wagamba nti wajja tube n'obulamu ate tube nabwo mu bungi. Olw'ekibi ekyayingira mu nsi obulamu bwaffe butaataagana, olw'ekibi ekyayingira mu nsi obulamu bwaffe bukosebwa, olw'ekibi ekyayingira mu nsi tetulina mirembe, bingi ebitatambula bulungi mu bulamu bwaffe ng'abaana bo. Okusaba kwaffe kwe kuno n'okwebaza nti oli Katonda awulira asobola okukyusa embeera yaffe. Gwe yakyusa obulamu bwa Sawulo n'afuuka Pawulo, gwe yaddiza Yobu ng'amaze okufiirwa byonna n'omukyusa ate n'omuzzaayo, tukwegayirira naffe tukyuse. Muddu we Yokaana awonze Gaayo mu mikono gye, tusaba Katonda ffe ng'omaze tukyusa ate naffe tusabira abalala okubeera obulungi. Ekisa kyo n'obulungi kibeere n'omuddu wo n'omuzaana oyo awuliriza. Okuyita mu meeting eno obulamu bwaffe newankwadde bunaasoomozebwa butya, katwenywereze ku ggwe eyabaawo aliwo ate okubayo emirembe. Gwayagala abantu bonna okulokoka n'okutegeera ddala amazima. Tuyambe tutegeere obulokozi buli mu Kristo Yesu. Ku bw'oyo obulamu bwaffe bunywezebwe. Bwe bunaanywezebwa, amaka gaffe gajja kunywezebwa, eggwanga lyaffe lijja kunywezebwa, ensi yaffe ejja kunywezebwa, n'okusinga byonna tujja kuteekebwa obwakabaka bwo. N'okumya obwakabaka bwo tusisinkanibwe ffenna nga tusaanidde okusikira obulamu obutaggwaawo. Wulira okusaba kwaffe, wulira okwegerera kwaffe, n'okukola kwaffe tutuuke gy'oli okuyita mu kisa kyo n'ekisa ky'omwana w'omuyika Yesu Kristo mukama waffe.